sana eyitibwa Dawa TV twebaza bonna okubeera nga mugyekuumirako n'okugiwagira buli omu mpagira gyagiwagiramu. Tubasabira Allah abaweepeera esima okubeera ennungi n'okubeera nga mugiraba n'ogikubiriza abalala n'okulayikinga bw'oba ogirabyeko layikinga ate ne banno bategeere nti kuuli. N'olwekyo tugenda kusoma olwaleero nga bulijjo ndi musomesa wammwe olubeerera nga tugenda kusoma ku ekiyitibwa tarehe. Tusoma tarehe, tuba ne fiqhi alwaqia, tuba ne siira, tuba ne qasasi n'ebirala. Tufunamu manfaa ebyokuyiga bingi nnyo. N'olwekyo tuba tusoma bulijjo. Tuba tubasaba okubeera nga byetusomesa mu byongereyo n'okubeera nga bisharinga bannamu babeere nga babifuna. Olwaleero nga we ziri nnaku ezituuse nga baganda baffe abashiya mu nsi yonna bajaguza nga bagamba ki, abamu beekubye ebigo, abamu beesaze, abamu beefumise, abamu bambadde ebigoye ebya black beekuba kiki, bakaaba olw'okufa kwa muzzukulu wa nabbi ayitibwa Hussein. Leero ngenda kwogera ku Hussein. Abantu tumanye ahlu sunna wal jamaa qiima yaffe eri omwana ayitibwa Hussein. Wama adraka man Hussein, ana nakutegeeza ku Hussein. Hussein ibn nabi, mwana wa nabbi. Hussein muzzukulu wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azaalibwa omuwala w'omukyala ayitibwa Fatima binti Rasulillah. Fatima muwala wa nabbi mbawala baasigalawo era ye bawala abazaala. Era Fatima nabbi yali amwogerako yaga nti abange Fatima bid'i minni, oyo Fatima muwala wange, omwana wa Khadija, muwala wa Khadija, bid'i minni, kitundu kunze. Yenna alinyiza Fatima aliba anyizizza nze. Okufumbira kwa Ali ne Fatima byali biwanvu, naye oluvannyuma nabbi yasalawo ng'okusalawo okwo kwava eri mukama we n'awa omwana we ayitibwa Fatima gwe yayagala ennyo, n'amuwa Ali. Naye amugamba Ali, nkuwa omwana wange tomunyizanga, oliba onyizizza, oliba alinyiga ono Fatima nange oliba onyizizza. Fatima mukimumanyi emwogerwako bingi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali amwogerako yaga nti oyo Fatima agenda kubeera sayyidati, yagenda okubeera mukama w'abakyala bonna, ye queen n'abakyala, agenda okukulira abakyala bonna aba umma eno okuyingira ejjana, era yaliba mukama waabwe. Fatima yafa tukimanyi nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yakamala okufa wayita emyezi 6 Fatima nayafa, kubanga nabbi nga mulwadde alwadde. Fatima yagenda gyali yagamba mpita omwana wange Fatima, ne bamuyita. Nabbi namukuba obwama bwa mirundi 2, naye akaama akasooka Fatima yaseka, akaama akokubiri Fatima n'akaaba. Naye owayise ebbanga Aisha abuuza Fatima nti nolaba nga omubaka kuba obwama 2, akaama akasookako n'oseka, yali agamba ki? N'agamba nti al-ana nabbi yafadde ebbanga liyiseewo, kati kankubuulire Fatima, taata wange yankuba akaama akasooka n'agamba nti nze Fatima ngenda kufa olwaleero yawmul ithnain. Fatima agamba ekyo kyokka kyankemwa n'enkaaba n'endaba nga mpedde, n'ankuba akaama kanzizaamu amaanyi, n'agamba nti fa innaki awwalu ahlu nushuhbi, gw'ogenda mu umma yange abantu bonna okuddayo kunsinkana amakulu. Teri muntu wa umma eno agenda kuddayo kunsinkana, gw'ogenda okusooka kunsinkana. Wafiila nekituukirira, tewaddeyo muntu yenna kufa mu umma eno okujjako nga Fatima amaze okufa asinkane kitaawe. Emwogerwako bingi. Fatima yazaala abaana babiri, omu ayitibwa Hasani ye mukulu, ne Husaini omuto. Kale Husaini leero yafuuka tabbulu eri kibiina ky'abashiya n'abalala abamanyira ddala nti Husaini kinene nnyo gyali, ne boogera ebigambo bingi ku Husaini. Ate aba ahlu sunna wal jamaa, abakkiriza Allah n'omubaka we ba ahlu sunna wal jamaa, bo batya n'okwogera ku Husaini. Lwaki? Bagamba la'alla tuyinza okumwogerako ne balowooza nti tuli bashiya. Naye ma huwa al-makan, ma makan, kifo ki ekya Husaini fil Islam, Busiramu. Husaini ne Hasani batabani ba abawala abaana babiri abo nabbi yayinga abaagala nnyo, era
muswala bamutawanyanga nnyo nga bamweripako nga bamutula ku mutwe paka lumuswana ekyankalana nga nabbi alemedde wansi ku sujudu nga lwaki abaana bamuzanyirako paka omu ku basajja abasaza nayimuka naga ndi gwe fa nabbi namulaza namuga nti yomuleke ali ku haki ye. Husaini lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam abaana babiri abo yayinabo ku mimbali nga bwasomesa abalina ku mimbali bamulinnya badde eno nabbi kyava baga nti abanga abasiraamu azaini bana abaana ababiri Allahumma ya Allah nkakasa inni uhibbuk bana abaana babiri ya Rasulullah ya Allah mbagala nnyo Allah nkusaba oyagala abaana bano naga nti era nsaba Allah yagala buli yenna anayagala abaana bano ababiri n'olwekyo olunaku lumu ate olulala yabasitula ku mimbali ng'abakutte bw'ati obugalo bwabwe n'abagandi hazaini bano abaana ababiri be bagenda okubeera abasayidi shababi ahlul janna be bagenda okukulira abavubuka bonna akuyingira ejjana era bagenda okubeera ababboosi b'abavubuka mu jjana. Olw'ebigambo byebogerako n'ebirala bingi byesirese Husaini yawangaala mu nsi nga alina ekitendo ekyenjawulo. Ekisooka yali afaanana nnyo nabbi okuva ddala wano ku kiwato okutuuka waggulu ku mutwe, ate nga Hasani afaanana nabbi okuva mu kiwato paa ku bigere nga baamugabana bugabanyi era ng'entambula neeyisa ew'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali jjajjaabwe. Nabbi yagala nnyo abaana abo n'abaana baamwagala nnyo. Naye oluvannyuma abaana ababiri abo ku mulembe gwabwe ogwa Ali ibn Abi Talib nga Ali afuuse omukulembeze kuba twakiraba nti yakulembera obusiraamu nga nabbi akamala okufa yali Abubakar Siddiq. Abubakar Siddiq wakulembera obusiraamu ebbanga lyabukulembera ery'emyaka 2 era Abubakar bali bava okuziika nabbi yakwata Hasani n'amusitula Husaini n'amusitula n'aga nti olaba nange omwana ono wayongedde okufaanana yajjaawe amakulu afaanana nabbi kuba nabbi yayogeranga ku Hasani oba Husaini ng'aga nti Husaini laka wange wa Hasani lahu gwe Ali oba ku baana ababiri olinako omu nange ninako omu amakulu ono yasinza okunfaanana ye mwana wange. Nabbi nga bw'atyo yamzah ng'asaaga nga ekigambo kye kigamba nnyo Ali. Abaana ababiri abo bonna baatambula naye nga Umaru yakulembera emyaka gye 10, Usmani n'akulembera emyaka egyali 12. Abaana baatandika okukula ne kitaabwe n'akula paka kitaabwe n'ajja ekitebe ky'obusiraamu ng'afuusa amiru kubanga yakulembera nga Usmani avuddeko n'akulembera emyaka 5 n'emyezi egyayitamu n'atwala ekitebe ky'obusiraamu esayidi y'Iraka ekifo ekyayitibwa Kufa. Oluvannyuma abaana bano ababiri nga Ali atiddwa mu nsita ey'obulyazaama gye twalaba engeri gye baamutema ku salati subuhi. Ali yayita abaana be n'abalambira okutya Allah, okulagira okukola obulungi n'obutayingira nnyo mu nsonga z'abukulembeze okujja nga balonze n'ebirala bingi. Baamala okubeera nga abaana bamala okugira bati abasiraamu bonna baalabira ddala nga wallahi olw'okwagala n'omukwano gwe balina ku Ali balina kuteeka ku baana bano. Era ekyaddirira abaduumizi b'amagye Ali byalina ab'amaanyi n'amagye amayitirivu bonna beebulungula ku mwana ayitibwa Husaini, omwana ayitibwa Hasani. Namugandi Hasani petuzze kubayaa awo taata wafudde naye twagala gwe obutwala ensonga z'obusiraamu. Hasani yagaana n'ataraddada nadda emabega n'agaana naye ne bamwesibako ne bamutwalira emikono gyabwe nakkiriza bayaa ne bagimukolera. Hasani bwe yakikola ekyo abantu bonna jamuhuru okuva mu nsi yonna nedda mabega wa Hasani. So nga waliwo okubiisanya omuguwa ku bukulembeze bwa Ali waliyo omukulembeze yakulemberanga esaidi ya Syria bamuyitanga sahaba wa nabbi ayitibwa Muawiya ibn Abi Sufyan ebintu bya bigendamu. Naye Ali omwana kye yakola myezi 2 nga yakagikulembera abantu bonna bamukkiriza myezi 3 myezi 4 5 omwana yatambula n'agenda yekka nga talina jje limukuuma amagye ajasaba kuuma bakulembeze yabaddukako ono omwana Hassan mutabani wa Ali n'agenda newa Sufyan Muawiya ibn Abi Sufyan n'agani Muawiya tewali bwetaavu basiraamu kubeera n'abakulembeze babiri. Nze nsazeewo obusiraamu gwoba obukulembera nze sijja kukulembera. Olwaki? Olw'obumu bw'okugatta umma. Bino bajjama kikulu ng'olabya abava ekibuli bakkirira
batuka mu paaka nga n'abeeri eggulu eno ku Supreme Council bakkirira basinkana mu paaka omu ajjako bendera agikwasa munne avuga nti teri kitukayanye ebbanga lyonna kukulembera bukulu basiraamu tubeere omukulembeze omu tufune amaanyi ekyo ne abasajja abakulembera bakikola Hasani bwe yakikola sumiya hatha al amun omwaka gwe yakikola gwatuumwa amul jamaa omwaka ogw'okwegatta bajjama kyali tekikolwa kizibu nga bw'okiwulira tibaamiru bameka mu Kampala tuli munabana kati baamiru oweno n'oweno nakka ne bakkakkana buli omu n'anyiga ku maviivi ge n'aga ni musiraamu gw'oba otukulembera tuleme okwawula mu basiraamu nga tukola bujjama ati obungi kubanga kibi nnyo abo nno abasajja abakulembera bakikola ogwo omwaka ne gutuumwa amul jama naye aseera nga omwana yakakikola oyo Hasani wayita ebbanga ttono ne bamutta ate bamala okumutta era yafa mu nfa ya buli az'amaanyi abamu obutwa n'ebirala kati ate abasiraamu ne badduka ne bagenda ku mwana ono gwe tugenda okwogerako ayitibwa Husaini ibn Ali oli Hassan ibn Ali mukulu we atiddwa abaana abo tebaali tawhama be balongo naye nze sinawo nali nkirabyeko babeera wakimanyi nga baali balongo otuyambako n'oyingira mu email mu gundi zaffe wano n'otuyambako naye nze kye nali ntusizaako amaaso tebaali atawhama nti bambiriri baali balongo wabula Hasani yali mukulu ne Husaini ate ng'amuddako kimanyikiddwa ma'ruf inda al-muslimin oba kimanyikiddwa nnyo mu basiraamu nti bw'ozaala abaana balinzi babiri omu ayitibwa Hasani ne Husaini ng'olinga ng'ategeeza nti ono waswa oba ono kato abaana ababiri abo Hasani yasinga ku Husaini omwaka mulamba oluvannyuma baakulira kumu abasiraamu baalabanga Hasani nga bw'afudde obukulembeze balina buddiza Husaini yali yawangalira ebiseera mu Makka era Husaini y'omu ku baanyiigira Hasani okutwala ddamula y'obusiraamu n'agikwasa Muawiya bagatte obusiraamu oluvannyuma Husaini baamala omukwasa ddamula n'alaba nga abantu bamukwasa ddamula naye nga buli muntu amukkirizaamu ab'e Makka ab'e Yemeni ab'e Bahraini abawa Madiina Husaini ajja n'ekibinja ky'abantu byalinawo naye nga Husaini awezezza agenda kuweza emyaka 6 naye nga Husaini okumulaba obulabi era ebiseera ebisinga maama waffe ng'akyali mulamu ayitibwa Aisha yaga nti abange mwenna abatasobola kulaba ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama falyanzur ila Husaini mwenna amaaso mugazze ku Husaini laba ddala omusajja omwana ono wafaananye ta jjajjaawe lwaki bwe yakulaakulana bw'ati Husaini yambalanga engoye za Nabbi nga yazambala obanga jubbage ne gubula asala nassaako n'ekitambaala nga talina njawulo na Nabbi sallallahu alaihi wasallam era abantu bayagalanga nnyo Husaini nga bamubwalaga bamuga nti marhaban bikum tanyisa okulaba hafidati Mustafa wange gwe ne bamuyitanga ibn rasulillah omwana wa Nabbi mu Buwarabu gye kiri bakikozesa omwana ne jjajja twadda nnyo byawula babayita baana naye oluvannyuma ng'awana omuyita omwana wa Nabbi Husaini yalaba ng'abantu be Iraka bawandiise ebbaluwa mpitirivu bamuga nti jangu eno taatawo gye yabeeranga Iraka oli eddamula oli obukulembeze ffenna tugenda kuweera abantu be Iraq Husaini n'ateeka enniya agende Iraq n'asooka n'agenda e Makka akole umra kwe kwetuula Kaaba emirundi 7 adduke ne Safa ne Marwa thumma oluvannyuma asaleko enviiri ne banne naye ng'ebbaluwa zimujjidde Husaini kaana arsala uyunan naye yasindikanga bambega mu maaso gy'alaga olw'okuba nti waliwo obunkenke bungi waliwo omukulembeze oli tayagala muzzaako Husaini agenda okulembera nga Muawiya ibn Abi Sufyan yafadda naye nga tazizzaawo mutabani we ayitibwa Yazid ibn Muawiya nga yakulembera naye Husaini ng'atandise okulembera Yazid etayagala mukulembeze yenna mmuwulira wadde okulya omuntu anyenye entebe ye ng'ajja kubatta bonna bamalewo oluvannyuma yasindika uyunan amaaso maaso yasindika omusajja gwe bali bayita Muslim ibn Ukhairi wa Muslim ibn Ukhair Muslim ibn Khair Muslim wala kusindika omusajja ayitibwa Muslim ibn Ukhair n'amusindika agende e Kufa akette alabe abaadha akala ahal Kufa Husaini abantu be Kufa boogera ki kunze Husaini oluvannyuma Muslim yagenda
yamuwa badaliraini be balagirire kuba bali bamanye kuba okuva Makka otambula otya ddungu tojja kubula pa campus namuwa abagenda omulagira kubo bamutwale naye Muslim ibn Ukhair abali mukuba agenda daliru omu nalwala omusujja ogw'amaanyi nafa famata fi tariki Muslim nawandika ebbaluwa eri mukama we nkomewo omusajja omwafudde sinajja kukola birerere nebbanze tatuuka mbudde Muslim nasalawo ayongereyo na daliru owokubiri gweri alina naye nafa mu kkubo nafuna ekyebikiro nasigadde yekka nabeeraawo naye nga natta okusemberera boda ze Iraq nasalawo Muslim ibn Ukhair ayingire atuuke eri aketere Hussein kyekigenda maaso balaba nga abantu be Iraq bonna kye bawandika kye bategeeza Hussein yali redde okukwata ekkubo agende mu Iraq. Hussein ng'ali Makka Muslim yatuuka mu bantu be Kufa bwe bamulaba ne bassa ebitooke ku kkubo ebimuli ne bamuteerako ebintu ebyokulya ne biki ng'essanyu litta abantu be Kufa bamugamba nti ahla wa sahla ya ibn rasulillah tusanyusa okulaba gwe mutabani wa nabbi tusanyusa okulaba nga bamwaniriza Hussein ne bamutwako n'abaga nti Muslim ne bamugamba n'abaga nti abange ana lasta al-Hussein ana lasta Hussein ibn Ali ana Muslim ibn Ukhair sinza Hussein gwe mwaniriza wabula ndi mubaka atumiddwa omuzzukulu wa Hafidh al-Mustafa omuzzukulu wa nabbi antumi gye muli wabula nze siyenze oli nanga nti ne bamunyumizana aba ne bamukunganyako bayitirivu nnyo werabanga ekire ekisooka abantu bayitirivu bakataba lahu risala n'awandiika ebbaluwa ng'agamba agisindikiye Makka nti Hussein ekintu kyawedde dda simbuko gye abantu bonna balinze kuwa baya era nze baya abasinga bagimpadde naye jangu banaakulabako tugenda kusukka. Oluvannyuma Hussein yafuna ebbaluwa n'agirisiivinga n'aga nti bannange ngenda kufa. Hussein aba agenda kufa yasanga basahaba bannabbi okwali jjajjawo omwana ayitibwa Abbas n'amugamba nti ya Hussein inni la asbir nesiyinza gumiikiriza wadde okwegumyagumya nze mmanyi abantu be Iraq abo naafiqun baba ku ndagaano ate tebakuuma bwe ekigambo kyabwe bayinza okwefuulira Muslimu falam yakbal lahu shay'an atakkiriza mu kigambo nakimu n'asanga sahaba ayitibwa Abu Musa al-Ashari n'abalala n'amugamba nti wange Hussein fa inna sami'tu abuka aqul twagala tatawo Ali nyini ayogera n'agamba nti abantu be Iraq abo befuula bava ku ndagaano ekibasaana kasaale bamukubiriza basahaba bangi paka omu yamutuuka n'omugamba Muslim nga olemeddeko oyagala kugenderwa bbaluwa zino naye nze gamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun tukatumale okukubika omaze okufa ebakusse. Omusajja Hussein yali musajja mugumu naye bwe nati yabiwuliriza masaala ila tariiki n'agwa mu kkubo eddene yagwamu n'abasiraamu abamuwerekerako abaagala obwagazi abalina jaziba abaali 180 ne batambwa naye omwalimu n'abakazi ne famire ye n'abaana ne bakwata ekkubo nga bagenda Iraq. Bajjama natunudde ku Saudi Arabian map okuva Iraq paka Baghdad wala wallahi yamanya Allah yabatambulanga batya. Oluvannyuma batandika ekkubo ne batambula bwe batambula eno Muslim ibn Ukhair amajje aga Yazid ibn Muawiya yali akulembera e Syria n'amanyako nti Muslim yalala kujja mu Iraq bagenda muwerera n'asindika abasajja bamustoping Muslim bamukwate n'okumuta bamutti. Muslim ibn Ukhair waliwo governor gwe bakubira esimu ayitibwa Ziyad namugandi Ziyadi omusajja wabazze mumutte omusajja n'aga nti abange nti ye mumpite omunafu nga ngondedde Allah siyinza kutta Hussein ibn Ali siyinza kutta basajja bansinga njota mu Busiraamu basajja balaba ku nabbi siyinza kubatta. Yazid yanyiga najjako governor we n'aleeta omusajja gwe bayitibwa bamutanoza ibn Ziyad oliko yajjako yayitibwa Nu'man ayinateekawo omusajja ayitibwa ibn Ziyad n'amuga nti kamanda mbaagala dead or alive bakwata. Oluvannyuma mu Kufa oyo ibn Ziyad yajja n'amagye g'abasajja omutwalo nga mulamba n'abuuza mpulidde Muslim bazze no ayina byazze okukungira gundi yaluwa abantu be Iraq balaba nga ali amagye gazze ne baleka buli omu okudduka okujja omwana wange nti omwana wange mundekere ne baleka omugenyi avudde e Makka Muslim ibn Ukhair ng'ali yekka.
Muslimu bamulesaawo abasaade bamukuŋŋaaniddeko tamanyi wakulaga tamanyi wagenda kusula aliawo ali sonderi abasango n'abadduse kiki wala mwiri agali ku byalo nti wange nti basindisa amagye naye nagakulembera kamanza teyeerya ntama ajja tutta n'omusajja ng'amuttireko oluvannyuma Muslimu obudde bwamuzibako ng'ali mu Iraq talina wagenda kusula talina wagenda kubeera na obudde buziba oyo nno Muslimu gwe njogerako ye mubaka eyali atumiddwa Hussein ibn Ali eyali atumiddwa Hussein omwana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate Hussein mumanyi nti Hussein mwana wa Ali ate Ali muganda wa Nabi ate abaana bano baali bazzukulu banga bava mu mwala wa Nabi ayitibwa Fatima omwana Hussein tamanyi kigenda mu maaso oluvannyuma ono musajja Muslim ibn Khair yasigala ku mulyango n'agamagama genjala emuluma n'agenda ku mulyango w'ennyumba emu n'ebakaawo aba yeebase ayi ku mulyango talina kyakukola tamanyi kyagenda kuddizaako bamabwire gayiseyise ne gwange nti gyandibanga giwunye oluvannyuma omukazi omukadde n'agulawo oluggi n'amugamba nti wange musajja gwe genda ewammwe tolina wakulaga kikyokola ku mulyango gw'ennyumba yange n'amugamba nti amaama nze Muslim ibn Khair ndi mubaka atumiddwa Hussein ibn Ali yabadde antumye naye ate ebyensanze wano ate abantu bandese simanyi kyagenda mu maaso sina na kyakulya enjala ennuma omukyalo omukadde n'aggulawo akayumba ke n'ayingiza omusajja oyo n'amuwa emmere n'amuwa amazzi n'anaaba n'amubudaabuda nga omugenyi oluvannyuma obudde buziba omukyala amaze okwogeramu n'omwana Muslimu ayogeddemu n'omukyalo n'omukulu muzeeyi oluvannyuma omwana omukulu w'omuzeeyi ono mukadde yayingira mu nnyumba ng'amaze okugenda mu lukuŋŋaana olwa gavana gwe baleese ayitibwa Ibn Ziyad agali wannange waliwo omubaka Hussein alabika yamutumye naye Hussein yamutumye kujja wano bamuyita Muslimu amutulabirako eŋŋamiya 10 cash buka agenda okuyingira wali mu nnyumba ng'asanga omusajja tamulabangako ng'abuuza maama nti oyo yaani mama ngamugani mwana wange lye mmere webake lye mmere omujono muveeko mugenyi wange halal walad bukala nani ko kubeba mama mbulyo yani azemaka ma hadha ar-rajul alladhi fi baytina ani ali mu nyumba yafu paka mama yatende walirwa nagamba omwana we ntuyogera kyama 10 wakati wange nawe onomita Muslimu ibn Khair mubaka atumiddwa Hussein ibn Ali e Makka abadde wano yono omuvubuka najjukira eŋŋamiya ze bamugambye 10 omuvubuka yadduka buddusi obudde nga tebunnakya n'ategeeza Ibn Ziyad nti Muslimu gwe bunoonya yaddukidde waffe maama yamukwese mukazi mukadde yamukwese ali mu nnyumba yange oluvannyuma omuvubuka n'asaba eŋŋamiya 10 Ibn Ziyad n'amugamba nti sinza zikuwa olina obuli munaafuusi olaba maama omuvuddemu sinza kuwa eŋŋamiya ezo Ibn Ziyad n'asindika amagye ng'abasajja 8 ne beetula ennyumba y'omukadde oyo omukadde n'agaana okuggulawo paka ebakuba ennyumba ne bagisula ku ttaka Muslimu n'ajja ekitala kye n'azzaayo nga bamukuba mulwanyisa ne bamufumita n'ajja omusayi muyitirivu nnyo nga bw'alwana paka ebamusinza amaanyi ne bamutwala ewa Ibn Ziyad naye abayingira yarabo mu lubiri abaana b'abasahaba bamanyi nga Saad ibn Umar n'alaba omuwala nga omwana nga abamanyi ne bamuyingiza ne bw'atuukawo bw'atyo amaziga ne gajja omusajja omu ku basirikale n'amugamba nti wa ekintu kyoliko ng'obuzira bwatulaze n'amaanyi bwakozesa n'okwerwanako okw'ekika ekyawaggulu ennyo ate kyekikaabya ng'otuuse wano n'agamba ana la abukiri nafsi sikaabira mwoyo gwange inne abukiri Hussein nkaabira Hussein wa Ibn Hussein ne Hussein group n'abaana be bajja nabo mugenda muyisanga emumpisizza omuzukulu wa Nabbi oluvannyuma n'agenda mu lubiri lwa Ibn Ziyad nga basibiddwa okukandooya bamutokyalinze Ibn Ziyad bwe yajja alina ekiragiro ye mu mutima kyakumutta n'andika omubuuza ebuuzo nga bwamuwandira amolusu bwamusekerera onaagaana okumuddamu ekigambo kyonna oluvannyuma n'alagira Ibn Ziyad abasajja be ti mutwale wali ku Tan'im akafo mutwale wali ku firing squad mutemeko omutwe kamugamba mutemeko omutwe bali bamutwala n'agamba nti munidde kwenda kye ŋŋamba n'amugamba nti awabadde ogamba ki n'agamba nti munzikirize lillah nsaleyo laka bbiri nsiibire duniya eno ekyokubiri
nina ekiramu kyakyo yogere kiramu nanga niya chubulira muvubuka oli bamuvubuka okigaye baya muyita Omar ibn Saad muvubuka oyo najja nomuvubuka niye bwala kumusimbira kuba ni ali atya ebizo mutusibwako nayita omuvubuka oyo musimbira fine bamala muyita namukuba obwama busatu mukama yamugamba nti akama kasookera ddala yamugamba nti abasajja bano bagenda kunzita bubi naye nkusaba mwana wange nkulinako hakki obudebude maiti yange ongategatte onziike ekirala mwana wange kyenkusaba nina ebbanja nabadde nzijaawo nendyawo akamere mu dduuka liyitibwa gundi oba ekifo bwekiti naye nga sina ssente saaba wadde ssente nkusaba osasula ebbanja lyange eryo n'agamba nti ekirala muwandiika ebbaluwa ogisindikire Hussein omugamba aleme kujja era nze omubaka gwatumye ngenda kuttibwa mu nzitibwa egenda okubeera embi mugamba aleme kujja mu stopping omuvubuka ono wamala mukuba obwama Ibn Ziyad n'akuba eriiso nga kkambwe omuvubuka n'akankana n'agenda mu maaso ga Ibn Ziyad obwama bwe bamukubye n'abugamba Ibn Ziyad n'aga nti ye kale ebyo byonna byagambye bikole tukukkiriza era bituukirize naye mugende mumutte oluvannyuma bamutwala ng'aga subhanallah astaghfirullah allahu akbar tahammid watahallal watahammad watakabbar yakuba takbirat nga bagamba astaghfirullah allahu akbar la hawla wala quwwata ng'agenda yogera ebigambo ebyo ne bamutwala ne bamunzika mu kaguli kaabwe thumma nadrib unkahu bisayfi aw unkah ne bamutemako omutwe nga bakozesa kitala ono Hussein ibn Ali yali mu kkubo ng'atambula era nga tamanyi maatha hadasa kigenda kuddirira ng'ali mu kutambula Hussein naye asembera naye aba asembera n'asanga akabinja k'abantu ne kababuuza nti abange natuma omubaka wange Muslim ibn Khairi mwali mumuwulizaako mwabava Iraka namugamba nti ha oyo nno bamutta dda yajjawo naye ekyanga kyangaba ne bamukuŋŋanyirako bamutta awo Hussein yenyamiramu kyava abuuza naga nti kale ne baawukana Hussein asigala naye Hussein eringa ajja yasimba n'abantu 108 okuva e Makka naye atuukanga ku bwalo ng'obwalunga nti wange one Hussein mutabani wa nabbi muzzukulu wa nabbi ng'abasidaamu abeeyo abalina imaani nga bamuga nti haithuma silti au ithuma siltun silitu maahum wonna woolaga tujjagera naye Hussein tugenda kuwerekera Hussein agenda okutuuka mu kkuba agenda okutuuka eno kale 4,000 bavolontiya abawerekera Hussein baali batandise okuwera ennamba oluvannyuma Hussein asinkana gurupu endala y'abasajja bali bagenda okukola umura abava Iraq abayimiriza abagandi abange ebyomubaka wange mbitegedde ne abantu be Iraq bo kennyini banjogerako kinze Hussein bamugamba nti sebo Hussein kulubuna maahum bana Iraq emitima gyonna giri naawe wasiyufuna ila bani Umayya ebyo kutaasa amaanyi ag'okutaasa ila bani Umayya babani Umayya bagatutwalako bani Umayya yali gurupu efuga ng'erina amaanyi nega nefa amaanyi n'ebyokutaasa nabyo bali babirina n'olwekyo kibanga gwe kuva wano banoogenda mu nsi zeeyo ebweru kabaka n'akusinkanye nga ne kabaka bamugoba dda ali eyo nanga ndi wange va Uganda nti ye Uganda bane Uganda abaganda boogera ki nti abaganda bakwagala naye amaanyi gaabwe era bani Museveni wa bani gundi bano abali mu buyinza baagamuggyako ati munnange tebalina kye bayinza okukola kutaasa oluvannyuma Hussein sara bitariik yeyongereyo mu kkubo paka ebatuuka kaalo ke baali bayita Kalbala oba gwe mune Uganda gamba nti Kalibala kukyalo ekitibwa Kalibala kakigambo bala mu Warabu kitegeeza bizibu albala bizibu oluvannyuma bamugamba nti owange ababuuza nti kanakaalo kuba basanga ennyumba bazookyeza aliyatan ala urushiha nga zigudde wansi zigwidde mu busolya
n'agamba nti abantu bonna wasigaddewo embwa ezikaabakaabawo obukoko butambula naye nga bannannyini kitundu kyonna kyonna akabuga kasirifu abantu bonna baabasse kalinga matongo. Gurupu gy'ejja nayo nandika okwekengera ne babanga abalowooza nti bagudde mu ambush. Hussein n'abuuza abantu bano nti abange wano bayitawo batya? Amugamba nti qal bala kitegeeza bizibu, kyalo kya bizibu. Hussein n'agatta n'atuulako n'agamba nti wandibanga twagudde dda mu ambushi. Kyekyali ekituufu kyava Hussein ayimirira ku nsolo ye, yali musajja muzira nnyo ng'asobola okuyimirira ku nsolo ng'eyimiridde n'agiyimirira ku mugongo n'agamba nti abange ayyuhal muslimuun, abasiraamu, n'abeebaza okumuwerekera n'abagamba nti abange man kaana yenna yenna ali wano ng'atudde wano ali nange nze Hussein mbatadde sigenda kubabanja yawmal qiyama. Man arada yansarifa falyansarifu bila kharaja, ayagala okugenda atambule agende, nze Hussein mbatadde. Olw'obunkenke bwe bali baguddemu n'okutya okulansa okuyingirawo abantu nga batidde balaba nga bagudde mu buziba ne banga bagudde mu jje ery'amaanyi, bwe babagamba nti ayagala okugenda agende yamuhuune zitandika okutambula ne batambula. Hussein agenda okugira bwati ng'asigaza abasajja balalinga 3-4 ku basajja 4,000 nga bonna bagenzi. Buli omu ng'afunye college oba passage agenze, olunaku olwaddako Hussein akampinzaawo ayagala kumanya kigenda mu maaso, kigenda mu maaso, tulina kukola tutya bateezeewa. Ne wajja omusajja ng'alina abajaasi abali bakka wansi wa 30 nga bambadde engoye z'amagye ga amiru w'Obusiraamu gwe baali bayita Muawiya, gwe baali bayita Yazid ibn Muawiya. Yazid ibn Muawiya abajaasi be nga baali bakulembera omusajja ayitibwa Numair ibn Umar najja. Numaira oba Numeeri. Numair kwe kujja n'ayingira ku kampu Hussein watudde oba yali akampinze n'amagye. Hussein byagala bakona amanya nti mbutuufu wano giwunya abasajja bano bannumbye. Numair n'aganze ne mubaka avudde wa Ibn Ziyad Baraks ennene, tukwetoze n'abajaasi 8,000 naye twali tukusaba ebintu 3. Twagala owanike ekisookera ddala ebyokulwanyisa teeka wansi okwatiddwa. Hussein bwe yakiwamalo kimugamba naye basajja be banokkaakana bakankana n'abagamba nti gwe Numair nkusaba otegeeze mukama we Ibn Ziyad mu nnyamba ensonga 3. Esookera ddala itrukun arji, mundeke nzireyo e Makka, sijja kugenda mu maaso. Ekyokubiri bwe mba namusodde kundi agenda Makka, sayirunira ila Muawiya ibn Abi Sufyan, muntwale eri Yazid ibn Muawiya muzzukulu wa Muawiya. Yazid muzzukulu wa Muawiya yabannamula kubanga ye mukulembeze okuntiko yabannamula. Sayirunira muntwale ng'omusibe nyagenda neweeyo mu maaso ge yabannamula. Nagano ekiba kibalemye ebisatu biganye muganye okuntwala ng'omusibe ewa mukama wammwe, ekisigadde optioni ngenda kulwana baku muntu asembayo. Omubaka bwe yaddayo n'abitegeeza Ibn Ziyad n'obwononefu bwe n'abandi akasembyo kanyumidde. Bw'aba tazeewo nti tujja kumutta kugenda ate tujja mutwala mbaka ne bagamba nti tuyinza kuddira musajja gwe twekwatidde ayi mutwala omukama waffe amulamule ffe obuyinza yatuwa bwaki. Ne bagamba kana akasembyo kanyuma tukubagane. Abasajja abaawuliriza ku sayidi eri eya Ibn Ziyad mu lubiri ne bavayo abajaasi 600 ne bagamba nti toyinza kutta na kulwanyisa muzzukulu wa nabbi gwe yogerako nga tukyatulaba. Ffe twegasse tuba kuvuddemu, twegasse ku magye g'omusajja oli, naffe tulyekwasa nakyo mu maaso ga Allah. Twataasa Hussein, Allah n'atuwejjana. Oluvannyuma abasajja bajja ne beegatta ku sayidi eno olw'okuba nga baali b'amaanyi ne bamwetoolola ne bamukolako kye bayita hiswar erugo, ne batandika okulwanagana ku makya ne balwanagana obusaale bamukuba obudde ne buziba nga kuva ku makya balwana naye nga bali bangi. Hussein ali wakati, abasajja bamukozeeko olugo balwana tebaagala bamutuuseeko ekifo. Oluvannyuma bagenda bakuba Hussein aba akyalwana n'okuba akasaale mu mugongo bwe yagwa wansi bw'ati olw'effumu
ne bagunago wansi ng'amaanyi gamuwedde abasajja ne bajja n'amutima kw'omuntu be chwa ne bagusaawa ne bagussa ku ffumu ne baga nti Allahu akbar Allahu akbar ne bamutta bw'atyo Hussein bwe yattibwa. Hussein ng'attiddwa ebyaliwo byali bingi. Basookamu amazzi kuba mbiyise mu bufunze, basookamu amazzi ga kunywa, bamuteeka mu kagunja nga temanyi kya mmere yakulya ne famire ye. Ebyaliwo byali bingi. Ebyafaayo ebyo ngezezzaako nnyo okwewala ebyafaayo bingi ebimwogerwako ebikyamu n'ebitali bituufu, naye tugezezzaako okuleeta ebyafaayo yennyini ebyatibwa ku Hussein. Hussein n'attibwa e Kalbala. E Kalbala we yattibwa, era omulambo gwa Hussein Bode we yasigala. Omutwe baatankana kubanga bagukwata ne bagutwala ewa Yazid ibn Muawiya. Yazid bwe yagula bakola n'atema emiranga n'akuba takbir n'agamba nti wallahi Allah teeka obulamuzi wakati wange ne wakati wa kamanda wange Ibn Ziyad, saamulagidde kutta Hussein. Inni balighu bimawti Hussein. Nze mbyesambye Allah ndeka, Allah ondaba, ebyo mbyesambye sibinamulagidde. Oluvannyuma ono yagugoba mu Syria gye bali baguleese ne bagutwala, abamu bagamba ne bagutwala e Madina ne baziika Aisha, ne baziika maama we Fatima, ne baziika omutwe gwa Hussein omwo. Wakala al-akhar abala bagamba nti bagutwala e Egypt we twasomereo mu 9:3 waliyo masjidi bagiyita Masjidi Hussein. Masjidi yo bateekamu entaana nnene nga bagamba nti Hussein omutwe gwe baguziika wano. Era waliyo ba Fatimiya, ba Husibani abo ababeera okugoga omuzigiti ne bakola ekitukundi y'amaanyi nga bakaabya ddala nga Hussein yafudde ggulo. Bingi ebyo ebiri eyo. Oluvannyuma Hussein yafa, bwafa Bode bagireka Kalbal. Era Kalbala boogera ebintu bingi, aboogera Kalbala n'eno Egypt boogera bingi nnyo. Hussein n'afa. Hussein Allah musasibi yakola obusiraamu n'abasiraamu teyali byonna ebamwogerako, wabula yali muzzukulu wa nabbi, yali omu ku bagenda okuyingizibwa abayobojjana nga bakyali balamu. Hussein n'afa e Kalbala, era ogwo omutwe gwe bagutwala ne bagutambuza, bagusamba ne bakola batya, ebikola byali bingi. Naye bonna abatta Hussein, bonna abatta basahaba bannabbi tebaali basahaba. Nga nabbi amaze okufa abattiŋŋana, fitina ezaaliwo zaali zipikibwa mbaani aguwadde omuliro nga si basahaba. Ebyo lwaki yajja mu busiraamu n'ebisingawo olw'ensonga Allah yali ayagala kusomesa ummeene ejjaffe nti fitina we ziba zizze tulina kudiringa tutya nazo, tudiringa tutya ne fitina nga zizze mu ddiini. Abasajja abo wadde baakayanagana nga basahaba, Muawiya yategedde bulala, Ali yategeeza kirala, tebakwataganye, naye teri yafuma munne n'amwogerako ebigambo bingi. Era tulaba okufa kwa Ali, Muawiya yakaaba amaziga. Omukazi we n'amugamba nti wange okaabira ki nga Ali gwe tubali tukubagana naye afudde, tulina kujaguza. N'amugamba nti wayi hakawakafu olumbe mukazi wange. Ali omanyi irimu abasiraamu gye bafiiriddwa, Ali gy'abadde nayo. N'olwekyo baamanyanga, era Muawiya yagambanga nti bannange wadde nnywanagana ne Ali, naye Ali ansinga fadhulu, ansinga obwagazi maaso ga Allah, ansinga obwagazi maaso ga nabbi, ate yansooka okusiraamuka. N'olwekyo abasiraamu bajja amata twenkanankana. Innamal muslimuna ikhwa, tuli baluganda naye fadhulu zaffe zeeyawukana. Buli omu waliwo ayinza okusinga okwogera, oda kusinga ssente, oda kusinga okuwaayo, oda kusinga okugatta eŋŋanda. Fadhulu zaawukana. N'olwekyo omusiraamu asoose okusima obusiraamu n'ayingidde eggulu tebenkanankanira bajjama. N'olwekyo fadhulu ziba zanjawulo. Basahaba baakayanagana mu history zonna, era baafuna obutakwa, baalwanagananga naye nga bagamba wadde tulwana naye n'omusajja ono ne mu maaso ga Allah atusinga, naye ekyo bakuyitanga kufuba. Ono afuba abeere ng'alongoosa, n'ono afuba okulongoosa, wakati awo ne bafuna enjawukana ezaali ennene. Tubula banga ima mukayanaganye n'omusiraamu, tokyawa kumalayo, aye toyagala kumalayo. Tokyawa nti sikyalina mubuuliriza, talina sekundere omugobye ne mu mizikiti. Baayawukananga mu kino ne bakwatagana, obusiraamu ne butambula. Tubayigako ebintu bingi abasajja abo, Allah abasaasire bima nahwaza bisiraamu wal muslimun, kwebyo bakolera abasiraamu n'abasiraamu. Ndaba baagala okubuuza babuuze ebibuuzo byabwe. Ana kyagala okubuuza ku bikwatagana ku Ali n'ebigenda mu maaso, ebikwatagana ku Hussein muzzukulu wa nabbi sallallahu alaihi wasallama.
Alhaji Bira kadde wange ababuuza bonna ebibuuzo byabwe bwebanga webiri nga babikize tujja kusobola okubeera nga tubaano okubaddamu tubakubiriza okubeera nga mwekuumira ku mukutu guno guliko ebintu bingi kuliko abasomesa bangi ab'enjawulo tubasomako ne tubalaazamako yembeera yokka gye tulina okubeera nga tukola okubeera nga tubatuusaako bingi ebyatuyitako nga twetaaga okubeera nga twali tulina okubimanya naye obudde ne butuuka nga tubitegedde awo eno etabaka al ula ye feeza esooka Hussein ine feeza eyokubiri Hussein tubeere nga tumutegeera n'okutegeera kati kiima baganda baffe bo baayagala nnyo Hussein ne baganda balina okwebonereza Hussein bamutemako omutwe bamukubanya ajja omusaayi Kalibala ne batuuka awo beefunita ebiso abala bekuba amasasi mu mbuto zaabwe ng'agandi kumukubya amasasi abiri nsibe ne bamukuba amasasi nabagenda mujjanjaba bukaboneebone ku lwa Hussein abala beefumita abala batema abaana baabwe ku mitwe amajambiya lwaki tinabo kababere nga bolaba abatali basiraamu ndi Yesu bamukomerera tineka bamukomerere ayite mu bulimi bwa Yesu ebyo no mu ddiini tebikkirizibwa era la khalaqa fihi tebina mugaso ne wazira grupu mbashia mulimu grupu egamba nti Hussein mulimu grupu egamba nti Hassan mulimu grupu egamba nti Abubakari ne Umar babayita sanamai Quraishi masanamu abiri agaba Quraishi katarahumullah bananga basajja bali wa Umar no bagamba ki era mu bingi ebiriyo bingi nnyo naye nga obuzibu bwonna oyo Hussein fwetu tumutegeera era Hussein yoyo musajja wa kitiibwa oli musajja wa amaanyi naki naye ate bannaffe bali mu kutegeera Hussein kadi jawata al hadd basuka ekikomo ne bagenda mu byala bingi nnyo ebibakwatako ne bakola nabo ekito bannange tokkirizibwa kuvuma sahaba oba okuvuma Aisha oba okuvuma yenna yaraba ku nabbi oba omutahama oba omuwaayiriza oba omukakanya oba okumuvumirira abo bonna basahaba bwe tuba tuboogerako tugamba radiyallahu anhum wa radu anhum Allah yabasiima nabo bamusiima Haji Bira nolwekyo ayinawo tubasabalira nti mutuyambe Dawa TV yeetaaga okubeera nga tukikwatizaako insha Allah bujja kukeera ku makya nga Dawa TV emaze okwewanika kumpewo ebisinga byebyo byarakallahu fiikum siba communicator nga wotuuse era balina ebibuuzo byabwe babikuwe tubiyitemu insha Allah alhamdulillah tamuvaako tukyagenda mu maaso nga tumaliriza shekhe tumwebaza omusomo gwatuwadde omulungi bwe gutyo soera tufunyemu ekyokuyiga mu bufunze shekhe abaddu baleese ensonga zaabwe ono Aisha atoledde salaamu nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salaam wa rahmatullah ono Sumini Uthmani naleeta nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salaam wa rahmatullah ono mulingo agambye masha Allah lwakuba akadde akansobosezza insha Allah taala aliwo kireeta atugambye nti ajja kubeera nga akola ki alabedda insha Allah taala Muhammad Jafari agambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salaam wa rahmatullah ono Shanti Aisha baby nagamba masha Allah Hussein Serunjoji nagamba Allahu akbar shukran insha Allah taala Sumini Uthman nagamba masha Allah shukran sheikh nabeera nga yebaziza sheikh ono Hussein Serunjoji nakomawo nagamba barakallahu fikum sheikh abeera nga akwebaziza ya sheikh ono Aisha nagamba assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salaam wa rahmatullah Shanita Summi masha Allah tabarakallah masha Allah taala yabadde yebaza Shanita Summi nagamba subhanallah Hasani Badiru nagamba love this walai shekhe byosomesezza omuddu abisiimye era binyumiddwa wewonnaawo tusaba Allah kirize ya rabbi ono nanungi Jaliya nagamba masha Allah Mbazira Mudassiru
n'agamba masha Allah ndoza Sheikh abaddu abasinga badde tebalina nnyo nsonga. Ono Bushira HB n'agamba thank you Sheikh babadde beebaza okusinga insha Allah taala. Fatuma ndibayisa agambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shukran Sheikh naye yeebazizza n'agamba shukran Sheikh alhamdulillah rabbi. Ono Princess Faiha n'agamba I love Dawa TV masha Allah tusaba Allah akkirize ya rabbi naawe tubeere nga tukwagala nga bw'otwagala gwali eyo insha Allah taala. Naam ndoza Sheikh abaddu abasinga babadde ku nsonga yakola ki yakubeera nga beebaza bwebaza biidhinillah. So katwabe wano oba waliwo ku bibuuzo kubanga ndaba abasinga. Sheikh ono abuuzizza Hussein yawasa abakazi bameka. Ekibuuzo ekisoose kye ndabyemu insha Allah abuuza nti Sheikh Hussein yawasa abakazi bameka. Ndoza Sheikh yawasa abakyala babiri. Yawasa abakyala babiri. N'abaana be. Naam. Naye abakyala babiri abo yamweta amannya gaabwe inshallah n'abaana yabazaala. Sheikh ono naye abuuzizza nti assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Sheikh abatta Hussein baali basiraamu? Abuuzizza nti abatta Hussein baali basiraamu. Baali basiraamu naye nga tebaali basahaba. Tebaali basahaba waza baali basiraamu abakyamuka kipe balina ababa ne Hamasa. Hamasa kitegeeza okukyamuka n'osinga ku sharia n'obeera waggulu wa sharia ajolamuza. Balina Hamasa naye nga tebaali basiraamu abakyamuka ng'omukulembeze era omwoyo nifa bagambye nti oyo Hussein alina kuvaawo era baamutta. Naye oluvannyuma byabyegaana ate Allah n'abawa enfa embi kuba tali yatta sahaba n'abatta Ali baali basiraamu. Naye teri muntu era yatta Ali yali hafidhul Qur'an. Naye teri muntu yenna yenyigira mu kutaba sahaba okujja nga Allah yamuwa enfa embi. Allahu akbar. Yababonyabonya kuno ku nsi ne ku akhira balinzi. Sheikh ono abuuzizza nti bagamba abashiya baali baagala kubba Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam we bamuziika kituufu? Sikimanyi ekyo. Sheikh takiinaako. Sikina okumanya kiwuteseeko omulala. Okay. Abasingadde ono Rahma agambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much. Wa alaikum salam. Kahya naye n'agamba assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Muhammad Sonko assalamu alaikum wa rahmatullah. Naam naye abadde atoola salamu. Ndoza Sheikh byebyo biidhinillahi taala. Tubasaba musharinge gitanyo okubeera nga gituuka. Sembayo. Naam insha Allah taala. Mbeere nga mutukwatirako ku Dawa TV. Mutuwe kye musobola okubawo mukisindike kuweza ennamba z'essimu. Tusobola okubeera nga tuyambagana Dawa esobola okutambula bakozesa MBs mpitirivu buli lunaku. واشهد ان لا اله الا انت استغفرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.